Bano abakola omulimu gwa mobile money era nga begattira mu kibiina ki Uganda Mobile Money Dealers Association basimbudde ekibuye okugenda ku palamenti okuwa ekiwandiiko eri Speaker Rebecca Kadaga nga balaga obutali bumativu olw'omusolo gwateekeddwa ku mobile money. Ku nsonga eno eya omusolo guno gutubagekeddwako ogutategerekeka nga twagwemulugunya dde wa Speaker Parliament naye n'atatuyamba. Baliko ebipande bye bayise nabyo ng'ebimu ku byo bibadde byolekeza obuwanga eri abakiise mu palamenti be balumiriza obutafa ku bantu be bakiikirira ko n'ebipande ebirala nga byonna byakwemulugunya. Chikira abantu ababatuma natwala obudde bwange nensiba musana enkuba nga nkuba akalulu naye olwaleero kinnuma okulaba ng'olwaleero MP wange osobola kuyisa etteeka erisaanyawo bizinesi zange. Abantu bano bagamba nti okuva omusolo ogw'ekitundu ekimu ku buli 100 lwe gwatongozebwa bakasitoma beesalidde ddala. Mobile money abantu bagidduseeko kati sente baziteeka mu nsuwa. Okuva ekibuye bano basobodde okutambula okutuuka ku palamenti kyokka bwe batuuseeyo abasirikale ne babakugira okuyingira wabula ne babalagira abeerondemu ababakulira 3 babatwale wa Speaker nabo kye bakoze. Because we can't have all of you at the parliament, you understand? Yeah. So we want to talk to 3 people. Otherwise, the rest you extend the other side. Twagala Speaker of Parliament, tukule naye, twogere naye. Nze spokesperson w'ekibiina kyaffe. Bw'ogamba nti onyenda ku social media, no, you talk to her. Okay, let us go there. There in the Parliament. Just only that. And your petition is Speaker of Parliament. Just to drop their petition, only 3 people. Yeah, like Afande said, only 3 people. Bano basose kulowooza nti abasirikale kye boogera bakitegeeza kyokka 3 ababadde basuubira okutwalibwa ewa Speaker abasirikale babakunguzza nga babatwala ku kabangali ya poliisi. Speaker of Parliament. Kati batukana yo president, tutuliba byabufuzi. Twagala kuma mirimu gy'abantu baffe. President waffe omusolo guno gwonoona bizinesi z'abantu. Abasatu bafundikidde batwalibwa ku poliisi kyokka bagenze bakukkuluma nga bwe batali ba byabufuzi wabula nga balina ensonga ezibanyigiriza ze baagala okutwalira abakulu era nti basoose na kufuna lukusa. Ku bano poliisi eyongeddeko abalala beekutte. Abantu be batambudde nabo abadde basigadde nabo poliisi balagidde okwamuka ekifo ekiriraanye palamenti kyokka nga bagenze bakukkuluma wakati mu poliisi okubasindika. Lwaki batugoba bawuliriza omuntu wa wansi ffe tukola ssente abanene ze balya ffe tukola ssente ziwerera abaana b'abanene ffe tukola ssente zijjanjaba abanene ffe omuntu wa wansi yaliwo kubeerawo ng'alumizibwa. Ko ku nsi endala abantu webeekalakasa mirembe babaleka ne bakola ekyo kye baagala. Ne gavumenti guyo wainaga abantu ffe tujja genderanga ku yaabwe eno bizinesi ya mobile money it is our capital. Tuyina abantu 5 betukutte olunaku olwaleero ku bigambibwa nti babadde bakola okutambula okumenya amateeka okusinziira ku bo balina ekiwandiiko kye babadde bagala okutuusa eri palamenti naye nga process eyo yonna gye bayiseemu n'ebbaluwa ezibadde ziyitinganya nti twabakkiriza si kituufu twali tetubakkiriza. Okuva omusolo ku mobile money lwe gwatongozeddwa abantu bangi bavuddeyo okuguwakanya.